parliament yadde mulina numbers naye mwagala kutulowozesa nti abawagira sayidi eri temutegeereramu ddala nakamu muli mu interests zammwe oba interests za family mwagenda nga bamemba ba parliament mulina okuwa accountability naye omuntu wano tosobola kukalamongo tosobola kutandika kusosola mawanga oyinza okuleetawo genocide tosobola kutandika kusosola mawanga ekyo ekivumirira nesekuvumirira yenna era abakaka wabadde mulina okwekandaka yadde oliwo enabemu yadde oliwo kiti yadde oliwaki Anita Amongo nkuwa amagezi gabuwa nti kola ekigambo eki wandiika ebbaluwa ng'egamba nti Anita Amongo olw'obuswavu bwe natuuseeko ne statement ye nakoze y'okusiima neegobye ku mulimu temuddamu kusosola amawanga mujja kunyiiza abantu yadde abantu bakulu